Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa. Mbalamusiza nate mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nate era nzize nga nteeka akaseera kano era nga neebaza Mukama olw'akaseera kano nkateeka mu mukono gwe. Nga nsaba ekisa gye ndi era ne gye muli na buli awuliriza era agenda owuliriza, Mukama akumpeera ekisa eky'okuwulira, okugonda, okubikkulirwa mu linnya erya Yesu Kristo tusobole okuba nga tuyingira eggulu. Leero Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti tuyina ennaku ntono bw'ayogera Mukama. Leero ekigambo kiri nti bakabaka babiri, omu ku mukono ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono. Era nga Yesu Kristo yali ku mukono ogwa ddyo, sitani yali ku mukono ogwa kkono. Mu bwakabaka bwa Yesu Kristo mulimu ffeeza ne zaabu n'ebyobugagga bingi ebirala ate era n'ebizimbiddwamu bingi. Naye era n'abalimbi bwa sitani babagamba nti obwakabaka bwa sitani bwe businga obugagga. Naye eggulu ligguddwawo. Yesu Kristo atugamba nti eggulu ligguddwawo ku lw'abaana be. Yesu alina ffeeza ne zaabu na buli kyabugagga kyonna bya Mukama byonna. Naye sitani mwavu, talina ky'alina. Abooluganda, ekyo mukimanye. Sitani alimba bulimbi bantu. Era sitani ku bwakabaka bwe oba ku ntebe ye kwatudde n'abantu be ku mukono ogwa kkono. Sitani agamba abantu be nti tulina akaseera katono era n'ennaku zibaliddwa. Mukimanyi nti nno tugenda mu nnyanja ey'omuliro? Abantu ba sitani ne bagamba nti ye tukimanyi nti tugenda mu nnyanja eyo eyaka n'omuliro. Sitani n'abagamba nti bwe muba nga mukimanyi nti tugenda mu nnyanja eyaka n'omuliro, njagala okubategeeza nti tewakyaliwo kaseera kasigaddeyo. Era kye njagala nti njagala mwongeremu amaanyi gammwe mu byonna byonna bye mukola mubikozese maanyi. Era abagamba nti sitani olwo yagamba abagoberezi be nti kino kye njagala mukole. Era sitani n'agamba nti bonna abamugoberera tabayinaako buzibu era tabayinaako nsonga yonna, kubanga amanyi bantu be era agenda nabo mu nnyanja ey'omuliro. Naye agamba nti ayagala abagoberezi be sitani abamugoberera amaaso bagateeke ku bantu abagoberera Yesu okuba nga bababuza. Sitani n'agamba abagoberezi be nti njagala mubeere nga mulimba abantu bano abaganya okutugoberera. Njagala mubalimberimbe bonna abagoberera Yesu Kristo, nga mubalimbalimba nga mubagamba nti nga kye mugenda okukola mugenda kugenda mu by'obugagga bwaffe. Sitani awa lekica oba nga asomesa abantu be kye bagenda okukola abaana ba Katonda, nti bagende mu by'obugagga bwa sitani byonna baggyeyo buli kyabugagga na buli ssente na buli kimu kyonna na buli ekiriyo babireete okuba nga babigabira abaana ba Katonda basobole okuva mu kkubo lya Mukama. Mukiwulira abaana ba Katonda? Ng'agenda kugamba abagoberezi be nti abaana ba Katonda babawe amayumba, babawe amamotooka, babawe ssente ez'egugambe nnyingi mukole ki musobole okubula. Era ng'abagoberezi baabo bagenda kuba bagamba abaana ba Katonda nti bagagga, Mukama waabwe mugagga nnyo, abawaddeko ku by'obugagga basobole okuba nga banyumirwa obulamu oba nga tebannaba n'okunyumirwa ebintu ebyo nga tebannaba kugenda mu bwakabaka obutaggwaawo. Naye nga bwakabaka ki? Omuliro ogutaggwaawo. Naye bo tebajja kubagamba nti mugenda mu muliro, wabula bajja kuba nga bagamba nti mugenda mu bwakabaka mubeere nga mubeera wamu ne kabaka waffe. Mukitegeera? Mujjukire obwakabaka obw'olubeerera obw'essanyu bwa Katonda bwokka. Era nga abagoberezi baabo bagenda kuba bagamba abaana ba Katonda nti twagala mukimanye nti bwe munaaleka Mukama wammwe Yesu Kristo ne mwegatta naffe, mugenda kuba nga munyumirwa ebirungi, essanyu, ssente, nga tetunnaba kugenda mu bwakabaka obutaggwaawo. Bo bakimanyi olwedde, mujjukire bakimanyi bagenda mu muliro, kati gye bakolerera okuba nga batwala n'abalala. Era bagenda kubagamba nti mulaba amazima ge gano nti kabaka waffe yasinga kabaka waffe wammwe obugagga. Olw'ebintu bye baleese, ssente ze bayiye ku nsi, amamotooka, amayumba, abantu bye bawangula, babalaga nti kabaka waabwe mugagga.
naye bakiyisa mu mbeera gye mutasobola kumanya. Era bangi bagenda kubagamba nti mujje tunyumirwe obugagga ne ssente za kabaka waffe zatuwadde. Sitaani n'agamba abagoberezi be nti mugende kati mubeere nga mugabanya ebintu bino, obugagga bwonna ne ssente eri abo abantu abagoberera Yesu Kristo, abaganya okutukkiriza. Nabo basinga okwetaaga abalokole. Sitaani basinga okwagala okuba nga mukozesa obugagga buno ne ssente zino n'ebintu ebyo. Era Sitaani n'agamba olukiiko lwe nti mutwale ssente n'obugagga na buli kyonna kye tulina, ssente muziteeke mu mabanka g'ensi yonna, yonna muzijjuze ebbanka zonna. Mutandike okugamba abaana ba Katonda nti tuyina looni. Bagaba looni, bagaba ssente ez'obwereere, bagaba biki, ebintu eby'enjawulo. Naye nga bwe banaabawa ssente ezo, bwe banaaba beewoze, bagenda kubagamba nti tewali buzibu bwa kusasula ssente ezo, tebagenda kuwa ddeeti ya kusasula ssente ezo. Bagenda kugamba nga twala weewole looni oba twala ssente ezo, tekirina buzibu ne bw'otasasula. Ojja kusasula w'onaayagalira obulamu bwo bwonna. Toyina na kweraliikirira ddi bw'onaazisasula oba otya bw'ogenda kuzisasula. Gwe twala butwazi. Bwe batyo bagenda okuba nga babagamba nti ssente ze mutwala teziyina buzibu. Naye Sitaani agamba abagoberezi be nti mukole ekisinga obwangu ennyo okusobola okulaba nga ssente ezo zigenda mu baana ba Katonda. Nti singa oba okufa kubasanze nazo, tusobole okuba nga tukayanira emyoyo gyabwe. Sitaani agenda kukayanira abaana ba Katonda abalina ssente ze n'ebyobugagga bwe, emyoyo gyammwe gisobole okugenda mu ggeyeena. Era ng'agenda kuba nga ku mulyango gw'eggulu ng'alaba buli alina ekikye n'atutte ssente ezo n'azirina ng'atwalibwa mu ggeyeena. Mukama waffe Yesu Kristo atulabula, abantu abamu ebintu bino ne tubitwala mbuno biri awo bwe bityo nga tugamba tebyawandiikibwa mu Bayibuli. Abamu bayinza okugamba bivuddewa. Mukama atulabula. Era Yesu Kristo atugamba nti abaana bange temutwala looni ezo abaana ba Katonda, kubanga katego ka Sitaani akaleese okuba nga atwala abaana ba Katonda mu ggeyeena. Yesu agamba nti abantu ba Sitaani bajjudde ensi yonna yonna, tebalina ssente nnyingi. Era nga bagamba abantu nti bajje basayininga ebintu eby'enjawulo omuli amamotooka, credits, omuli amayumba, omuli ebintu eby'enjawulo, nga babagamba tewaliiwo nnyo kyetaagisa, tewaliiwo nnyo bukwakkulizo, just sayininga bw'oti ne bw'oti obeere nga weetwalira emmotoka, weetwalira ssente, weetwalira ennyumba, we bagenda okubagamba. Era nga bagamba nti byonna bye mutwala byammwe. Abantu ba Sitaani bagenda kuba, Yesu Kristo atugamba nti bagenda kuba beegayirira abantu ba Katonda okuba nga beewola ssente ezo, batwala ssente ezo, bayingira mu ssente ezo. Era nga Mukama agamba nti bangi abagenda okugenda nga badduka okuyingira mu katego ako, kubanga mukimanyi essaawa zino embeera ensi gy'erimu yeetaaga ssente bangi. Naye Mukama agamba nti buli eyali ayingiddemu, buli alina ssente ezo, buli alina obugagga bwa Sitaani, alina ekintu ekikalu, mubizzeeyo mangu ng'obudde bukyali. Yesu n'atugamba nti abantu be ayongera okutukkaatiriza nti tetusayininga looni, tetugenda mu ssente za Sitaani yadde okutwala obugagga bwe oba amamotoka oba amayumba, kubanga bya devo. Yesu agamba nti eggulu terigenda kuddamu kweggala nate ku lwaffe abantu be, kubanga waali ng'atambula okutuluŋŋamya era ng'atambula naffe okutuluŋŋamya mu ki kye tuteekeddwa okuba nga tukola. Yesu n'agamba nti era bw'abeera agamba abantu be okuba nga bakola ki, bata ebintu bya Sitaani, babireke okuba nga tebatambulira mu kkubo lya Sitaani. Abaana ba Katonda, Mukama Katonda atugamba nti tuyina ennaku ntono ku nsi kuno, kubanga ne Sitaani akimanyi naye alina akaseera katono okuba nga asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Kati naye ayimuse n'amaanyi era yongeddemu obutego bwe eri abaana ba Katonda. Yesu n'agamba nti okuba nga bagenda mu muliro, Yesu n'agamba nti agguddewo eggulu ku lwaffe era nga terigenda kuddamu kweggala ku lwaffe, ligenda kubeera nga liggule paka ennaku zonna. Era agamba nti buli bw'abeera atugambye ebintu bino, tuba twetaaga okugamba abantu be
basobole okuba nga bakyuka n'okumanya amazima bakyuke nga bukyali, kubanga omubi asituse n'amaanyi n'obutego bungi nnyo. Naye Yesu agamba naye tatudde era naye asituse okuba nga alabula abaana be basobole obutagoberera sitaani mu nnyanja ey'omuliro. Muwulira abaana ba Katonda? Sitaani, Yesu agamba nti sitaani alimbalimba abaana ba Katonda ne looni ne sente nnyingi n'ebintu eby'enjawulo. Naye Yesu agamba nti buli muweereza wa Mukama waffe Yesu atugamba nti tetutya, kubanga obutego buteekeddwa mu nsi yonna ate buli wamu. Yesu agamba nti eggulu liggule ku lwaffe. Tulina okuba nga tubuulira abantu amazima. Yesu agamba nti okuva ensi bwe yatandika paka leero taggulangako ggulu nga leero bw'alituggulidde. Abantu tulina okubabuulira amazima. Yesu agamba nti bw'olabula mukwano gwo, muganda wo, omusajja oba omukazi oba mulokole munno oba muntu munno n'agaana okukyuka, n'omulemerako n'agaana okuta ebintu ebyo okuva mu ssente za sitaani, okuva mu bintu bya sitaani, oyo abeera si wuwe. Kubanga agamba mu kaseera kano ak'oluvannyuma abaana be bagenda kuba emitima migonvu nga tegikyakaluba nate, nga buli kintu kyabagamba nga leero kati bwali mu kubagamba okuta ssente za sitaani nti ng'abaana be bakiwulira, era nga buli we tubagamba nti Mukama agambe kino bakiwulira mangu ne bakikola. Abo be baana ba Katonda. Naye ayongera otukkatiriza nti tuyina ennaku ntono mu maaso gaffe n'obudde buweddeyo. Naye agamba naye tatudde era tagenda kutuula okulaba ng'alaba abaana be okuba nga bagenda mu nnyanja ey'omuliro oba mu kuzikirira. Agamba naye asituse okuba nga alabula era ng'awonya abaana be. Yesu agamba nti abantu be temutwala ssente za sitaani, temutwala looni, temutwala amamotooka, amayumba ga sitaani, kubanga bonna butego. Mukimanye nti ezo emmotoka zikolebwa mu marine world, underworld oba mu nsi ya kizikiza. Ezo ziweebwa abantu ku bwereere, ebintu ebiweebwa abantu ku bwereere. Emmotoka zino Yesu agamba zetulaba ng'emmotoka, si mmotoka, si mmotoka. Abooluganda mulina okukimanya nti emmotoka ezimu ezitambula ku nguudo keesi z'abafu. Naye abantu abamu tebasobola kumanya. Naye Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti ezo emmotoka ezisinga eziweebwa abantu, ezigabibwa abantu zetulaba si mmotoka. Era Yesu Kristo agamba nti tetuteekeddwa kutwala bintu bino, ssente zino, looni ezo, kubanga okufa bwe kunajja ne kukusanga ng'okyasasula amabanja ago, ng'olina looni, ng'olina ssente ezo, ng'olina ekintu ky'omubi kyonna, Mukama agamba nti omubi agenda kukaayanira omwoyo gwo ku mulyango gw'eggulu, togenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kubanga Mukama agamba nti buli anaafa n'ekintu ky'omubi oba ne ssente z'omubi ng'owulidde amazima n'otakyuka mangu, togenda genda mu bwakabaka bwe. Ezo ssente zikyasa ensi yonna, abooluganda, katego ka sitaani kusobola kutwala abaana ba Katonda mu nnyanja ey'omuliro. Naye Yesu Kristo atugamba nti omubi agenda kweyongera okujja okuba ng'aleeta ssente ze nnyingi mu bantu, okubaziba amaaso n'okubalaga nti nno si kibi, muzikozese, n'abantu obutego bwe babugwemu. Naye Mukama agamba nti katego mubi katuteze, kateze ensi, looni ezo mulaba nti nnyangu biki. Bannange byonna Mukama agamba nti omubi ateze butezi butego eri baana ba Katonda. Naye Mukama agamba nti tetubitwala. Naye kubanga Mukama agamba nti bwe tutwala ssente ezo ne bwe tunaakola bizinensi yonna, omuntu yenna azitutte tegenda kulaba mukisa, tegenda kugenda mu maaso, kubanga akugambye nti katego mubi kateze kusobola ogende mu nnyanja ey'omuliro. Era Mukama agamba nti omuntu yenna bw'anaatwala ssente z'omubi ezo ezijjudde ensi yonna, abamu abeewoze n'okwewola nga musuubira okuzisasula, nti temugenda kusobola kuzisasula. Mugenda kubeera mu mbeera egenda okubalemesa okusasula ssente ezo paka nga mufudde n'ebintu ebyo, oba nga mufudde n'amabanja ago. Mukama agamba muve mu ssente za sitaani ezo ezijjudde ensi yonna. Temulimbibwalimbibwa, naye muwulire eddoboozi lya Katonda, kubanga agamba endiga ze bwe zimuwulira, ziwulira eddoboozi lye, zigonda ne zikola ne zimugoberera. Mukama bw'atyo bw'ayogera. Abooluganda, tukyuke. Bangi bayingiridde ssente za sitaani, naye tukyuke olw'ekisa kya Katonda mu linnya erya Yesu. Amiina.